Kakati omwami Golabo oyo mu Katambi yayawukana ne maama w'omwana we. Maama w'omwana amukubidde essimu n'amugamba ssebo, abaana bano baali mu kuddayo ku ssomero, mbadde njagala onnyambe ompereze ku ssente ngule requirements ez'omwana ez'okudda ku ssomero. Omwami ono ssebo mukulu agambye omukyala maama w'omwana nti abo bawetaga requirements olina kuzinona wano waka wange, olina okujja wano ewange nona requirements ezo, ate olina okusulawo ebiro bisatu, ennaku ssatu osule wano ewange ndyoke nkuwe requirements z'omwana. Kati nga kyalinga kyategeeza nti yadde yawukana n'omukyala wabula okumuwa requirements ez'omwana balina kusooka kubeera bonna, alina kusooka kumukozesa. Ate nga ssebo Ssenkaggala akyenyumirizaamu nnyo, kyokka omukazi gye yagenda yafumbirwa omusajja omulala mufumbo mu maka g'omusajja omulala, ate ng'ono omukulu akimanyi. Kati ye agamba bbawo mugambe nti ngenze kunona requirements za mwana, bw'ojja olina okujja ng'okimanyi nti olina okusula ebiro bisatu ng'ononya requirements. Ssebo omusajja agamba tagenda kukwata bukwasisi requirements za mwana amuwe n'atambule butambuzi agende. Kwegamba alina omuwa requirements nga n'omukazi alina kyakola ki? Alina kyamuwadde. Nenze ndabanga gwe bano abasajja bwe bati bali mu nsi ki? Ate nga abasajja abasinga obungi kino bakikola. Abasajja abasinga obungi kino bakikola. Muyinza okulaba ono naye nga gye bali bangi bakikola. Kizibu nnyo omuntu nga wayawukana naye nga yali maama wa mwana wo ne musisinkana n'ajja ewuwo ne mutabaako kye mukola. Kizibu nnyo nga bw'okiwulira. Ekyo mukimanyi nammwe abandaba waliwo abakyala bali bakikozeeko nga wayawukana ne taata w'abaana bo, kyokka bwe wagendayo okumusisinkana ne mwekola ekigenyi. Kati era ojja kulaba nga maama w'omwana wo ono ng'agenzeyo kunona requirements ng'amugambe ngenda kujja nenze nedda, yeegaanya, ngenda kujja nenze nedda. Togeza kuki? Sooka wewulireko omukulu ng'abigamba omukazi. Wuliriza vidiyo, nkusaba ogipereka like vidiyo yiiyo. Gwoba oyagala ssente z'omwana linnyo gye osuleyo eno ennaku 3. Egwe linnyo gye requirements ojja genda nazo. Sisobola kusindika ssente, nkyalina ssente zempangapanga. Gwe linnyo gye tubibaleebale. Ate ng'akugaana lwaki? Kati oba takukkiriza kunona ssente school fees za mwana yakuwe aliira bwereere. Gwe mugambe nti ssente nazirekedde maama, gwe mugambe ozikima wa nazaalawo. Naye jangu eno nnaku 3 waliyo n'obugatto bwasigala eno ne sweta y'omwana. Angenda kuweereza transport. Gwe linnyo gy'ojja leero nkya. Gwe panga gwe baako amagezi g'omugamba. Gwe linnyo gye osuleyo ennaku nga 3. Sente ojja genda nazo. Kikyalimu olulya ate ennaku zino kinyirira bulala. Kakati nze neebuuza, omusajja bw'okera ku makya n'oyawukana ne mukyalawo, kitegeeza oba nga atakyamwetaaga? Muba mwawukanye, muba mwawudde. Kiki ennyo ekyo ky'oba okyamwetaaza singa muba nga mwawukanye ate nga ddala okimanyi bulungi nnyo nti kati mufumbo, kubanga ebintu wali obirina nga bibyo ng'omukyalo ono akyaliwo. Kyokka kati mwayawukana ebintu alina gw'abiwa omulala. Kitegeeza kati gwe okwata mu bikwatemu, naye ate omusajja akulaga nti omululu ate gw'alina ku mukazi gwa kika kya waggulu. Abasajja bakolera ddala ebintu bino kambabuulire. Abasajja abasinga obungi
okugamba omusajja asobola okuzaala mu mukazi omwana, naye omusajja okukwata omwana oyo n'amuwa school fees, n'amuwa requirements z'oku ssomero, n'amukolera abasinga obungi babasooka kwagala kukozesa bamaama b'abaana abo, yadde nti baba baaliko bakazi baabwe. Abasajja baba baagala sooka kubakozesa ebyaddala, era abasajja abasinga obungi babikolera ddala bino, lwakuba nti kati ono ye avuddeyo n'akiraga mu lwatu nti ye kyayagala. Naye nga tekiba na buzibu nnyo, sikirabamu nnyo musango gwonna, kubanga mwenna muli bantu bakulu, atalina musango, bonna bantu bakulu. Ate okusalawo kuba eri mukazi, either okugaana oba okukkiriza. Naye ate omukazi bw'ogaana, omwami aba tagenda kukuwa school fees na requirements. Kati omaliriza omuwadde ekitalya mmere, ekitaggwerera n'akita. N'okita n'ogenda omwana wo n'asoma. Omwana wo n'asoma. Katono Ssenkaggale yali ne mukazi we, nkubamu akafaananyi, yali ne mukazi we ono nga babeera bonna bakugamba nga buli kimu bakikola bonna, ng'ebintu bibye, wayagala waaliira emmere ye. Kati essaawa zino eno emmere agiriira ku bukwakkulizo. Emmere agiriira ku bukwakkulizo, ekitegeeza nti omukazi aba yali amwagala nnyo, yali amwetaaga. Aba yali amwetaaga. Era ebiseera abasajja ng'ono tebatera nnyo kuwasirizaawo bakazi, kubanga kati ono omusajja singa abadde musajja mufumbo yandibadde talowooza bya kisiru bwe bityo. Abasajja gye bali abatasobola kulowooza bino, nga ye bw'abanga yakeera enkya n'ayawukana ne mukazi we ng'amuvinga on, ng'era basisinkana, abaana nga baagala ebyokulya, abaana baagala simanya ice cream, baagala school fees requirements, ng'ajja kusisinkana ne mama w'abaana bavinge mu good time, babeere bonna bamale bagende. Example nkuwa ya Josted ne Prima. Josted ne Prima bakoparentinga bulungi, abaana babalabira mu gardens, kugamba buli kimu kitambula bulungi, naye bba ababiri tewali muntu asobola kera ku makya n'agamba munne nti owange sooka ove gy'oli, va gy'oli, tewali. Naye kati bano abalala, Allahu Akbar, aba ayagala kuggyayo omusongolankuyege, aba ayagala kuggyayo omusongolankuyege. Okitegeera ekintu ekyo? So abasajja kino bakikolera ddala, era nammwe abandaba baba bamwe bali bakibakozeeko, nga wayawukana ne bbaawo n'oyagala okumusaba ku buyambi bw'omwana, omwana alwadde, oyagala mutwala mu ddwaliro, omwana alwadde, oyagala naye nga ayagala kusooka kukola ki? Kusooka kukozesa. Abasajja bangi bo babikola. So byebyo CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo kuba nti ate mugobera bekumira ku mukutu. Kansobera bannange light yange ennungi, simanyi katugira tugumirawo ku wano mpola mpola katono, nja kumaliriza ngule ring light endala kubanga eno yo yeyonoonese. Eno yeyonoonese nda tekyakola bulungi. Nenga mbaagala nnyo mwenna ate namba kuba nti atosubscribinga twegatteko ng'osubscribinga tusobola kuba tutambulira ddala wamu. Yatwegattako edda weebale nnyo, weebalire ddala omulimu gwe wakola gw'amaanyi nnyo nnyini ddala. So gwatanaba kuba nti ate otwegattako just genda ku ssimu yo subscribinga, teeka mu kade kajje mu personalize kateeke mu all, nti bwetekayo video gw'osooka okugiraba ejja buterevu ku waggulu ku notification yo noba ng'ate onfuna bukwakku. So mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.